Matuga Estate ne Band Properties banono nga bakugu mutaka bakuletedde ettaka ery'endagaano litandika ku milioni 5 paka ku milioni 15 batuukirire basobole okubanga bakuwa ekyo kyoweetaaga. Safa wagula ettaka? Sia nagula mbadde munnyongera siina buzibu. Okay, Matuga Estate and Band Properties basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lags batuukirire basobole okubanga bakuwa ettaka eddungi eritaliiko nkayana, ettaka eritaliiko nti zimba kiro zimba budde webuti gwe kastori malayo boti ate nekibanja mpola mwana wattu nno bamukwata nosobola okubanga otambuza emirimu mpola mpola bane omuzigo si mulungi. Musafa yatugamba nti olaba n'akanyonyi kazimba so mule banziramu awo comment ngamba gwe totegeera akanyonyi kagula wa bloka ninga ate kati otuse kwegerageranya akanyonyi kasomawa kagulawo emmere waliwo yaddamu awo ate namulaba ekifaananyi nga wa mutwe munene guti irako oli yaddamu mu comment n'agamba gwe totegeera akanyonyi kagula wa bloka kagulawo omusenyu ninga ate nga namulaba kati n'enzuuminga ekifaananyi kye ng'omuntu we munene guti maama nyawo gulinga kati gwe wamugamba otya kumuddamu anti ngamba gwe nga gwe walowooza otya ku kye wamugamba anti ng'alaba ndaba yegeraageranyiza akanyonyi nga bikakola naye byalina okukola naye azimbe ku muti kale ate namuzuuminga ekifaananyi ng'omuntu we munene guti naye nga bamunda muno mulimu ki nobuuza akanyonyi kasoma omuntu okubaamu ebyenda munda naye oza kuba mugwe buli wamuyenda temuli magezi. Banayi tuzimbe ennyumba nga poti tuziguzemu ate ennyumba ze tubagamba ozimba si zange zaabwe oba bawulira abagamba nti banzimbire Musafari kampisa wakalangu kabindi Matuga Estate awamu ne Band Properties kugambye nti bakuletedde ettaka kutandika ku milioni 5 basobole okubanga baguza ettaka eddungi mu kibanja mpola ssente bazikwatako n'oba oli bweru ng'oli bunaayira osobola okusindika ensimbi yo n'ofuna omuntu gwe weesiga najja naguliza ettaka mu Matuga Estates. Bagoberere ne peegi yaabwe ku eri ffe bateekamu nsimbi ne balina ne peegi yaabwe ku TikTok saako ne ku Facebook. Mustafa Parliament yaffe eri mu kuleeta bago simanyi producer lyayise oba bakyalireeta bulesi eri mu kuleeta bago ebbago lya bufumbo obutatuukiridde nga bolaba obubwo bagamba nti bwe bakusanga ng'oli mu bufumbo obwo obw'ekikawundo kakubye eddinisa ogenda kuwa fayini yakakadde n'okusiba emyaka egi oba kwebyo ekimu olondeko ogenda bane munsanze ne maama w'abaana naye obufumbo bucwe tebuli mu mateeka obufumbo w'amateeka obumanyi bagenda kusiba emyaka egi. Ekyasinza okuneewuunyisa nti Paalamenti yaffe tulina ebintu bingi ekyamazima ebyokwogerako tulina ebintu bingi ebyokutereeza mu nsi yaffe Uganda ne Paalamenti eyina ensonga olumu amabago gereeta n'okola ne ku mutono gw'abanaye oba tusomesa abaana oba tetubasomesa simanyi lwaki saniseti tujjako ssente netusomesa abaana okimanyi Mustafa ogenda mukomera ate nawe omukyala gwoyina akakawundo kakubye eddinisa ati bamutwale gavumenti emuwase ani omukyala okkiriza anti yegenda mukuba embaga emuwase Paalamenti yebireeta ababaka bammwe abasajja abo neewuunya n'abo abalonda banne Katonda nze ebyokulonda nabikoowa nga olonda abalowooza batyo ensi eyina ebizibu nga tolumbagana bewasa baga emyaka egi ng'oli mu kkomero wassa ekyakakadde aka ng'olumbagana bewasa kakati womala osasula akakadde kyekiddako ndoza nga bakubira embaga mu bwongo bw'abasajja abo nze mbwewuunya kubanga bakusibye emyaka 3 balina emitwe kati bw'ovaayo abaana bati bakyali babo oba gavumenti ebegenda obbalabirira olwo pozi bagambe nti webakusiba emyaka 3 gwe weba wejjeeredde ng'abaana ebatwala kwati ono omaze omusiba emyaka 3 what next abaana ogenda balabirira ono takyali mukazi we oba okukyawa kati genda kudda mu mateeka abisajja ebyo Katonda yabikola ate banaagatwaga nene gati
nobyo wena kigaba kino kyogedde kyaki kwoli omugambi omukazi olida abadde naye amwinamu abaana bana omusibye emyaka 3 kati wavaayo what next si domestic violence eyo kati ate ogenda kuddamu ate omuzeeyo olw'obutabalabirira kati guno osoose musiba gwa butawasa mu mateeka bwavaayo ate n'atabalabirira ng'omuzeeyo gw'obutabalabirira ebisajja biri mu nsi ebyo banna oba birya mmere ki gabeere ate ne wakane bagayita taata ate baba balina muyita bati ekyo tekyetaaga ebisajja ebyogera ebyo tekyetaaga na kuyita taata kuba byomala gwogera ekigambo kati tukkiriza oli awasiza omukazi tali mu mateeka omusibye emyaka 3 bwavaayo what next kikyoyina ekiddako wabba amateeka ga Afrika bagaleka gali hanging we gati kati yes akkiriza omusibye emyaka 3 kati what next kyabana nzikiriza mpadde akakadde kati awo nganja ukana n'omukazi oyo kati bana tebakyamuyita taata ninze mulimu n'ebisajja Katonda yabikola ate bimbine emitwe minene ate munnanga abantu babityamba bonalebo onaye abahonalebo bafisebo abola abafuna millions ziri 3 producer bafuna millions 3 ebisiru ebityo gongaye tyo omusibe olese etteeka omuntu awase mu mateeka onaswangiddwa ino omukazi wa mwina abaana kati omalo musibe emyaka 3 abaana gogendo balabirira awo provision chiki yatadde mu tteeka egenda okulabirira abantu bomaze okusibira abaana kuba olwedo taddewo bridge wakati w'abaana taata waabwe oba ne mama waabwe kati kye kiddako ogenda batwala mu kampu kiba kitegeeza ne bwokyala ne bwoyanjula ndoza oba tonnatuuka mu mateeka obufumbo bw'amateeka oba tebunnatuuka tonnaba awo no yonona kasimbi bino ebitujja ntufubi amazina n'ogafumita oti oba tonnawa naye institution zirungamye kati ng'obwakabaka obwo ariko munaye tebazeebuuzaako wano mu Africa oba oyagala okukola ekintu kibe successful waliwo institution zotazanyirako kyobola neewunyiza abayimbi institution z'obwakabaka kozi wano mu Africa abantu bakitwala nti obwakabaka bukyali bw'amaanyi nnyo tewakaye kuba bugambi bwa bukoze eki bwa bugambi ezo institution tosobola ziwangula obwakabaka amadiini ne gavumenti ebeera mu buyinza ezo 3 n'oba mugagga oyagala okuwangaza obugaggawo 3 bagondere n'oba mugagga oyagala okuwangala n'obugagga bwo gondera gavumenti eriko institution z'obwakabaka n'ez'eddiini awo ogenda kuba ne ssente yo ogiweko buyiyi mazzi okitegeera naye bagende babeebuuzeeko nti kuba oleese etteeka nti oli simaye awase mu mateeka ogenda kuba wasente z'embaga oli talina kyakulya nga ate omugaa kuba mbaga mpozi nga bagenda kuteekawo era ensawo nga gavumenti etukubira embaga awo nange bankeere okkiriza gavumenti webeesazeho okuteeka mu ssente bakube embaga nga gwaye gwakudigida budigizi wali nze mba nsooka ku lisiti naye baa nti seera ate omuntu yazipakasa awo balimba baddeyo bategeera amagezi bagazuukusa agategeera gatakola gaye kage bakoze amangi nze member parliament ebintu ebyokuteesaako biyitirivu ebyamakulu kolumbagana omuntu twemusibe emyaka 3 abasizamba kati what next ngomaze omusibe emyaka 3 bwavaayo agenda kuba atya era kikyotaddewo ekigenda okuba wakati we n'abaana n'omukazi oba byo byayogedde bwogezi etteeka libibeeraawo biddeyo bisabe ssente bisajja ebyo Katonda biwa emitwe ate giba minene kyekisinga okunene biba n'emitwe nga minene naye ng'obuutta buli omu honorable aba waatyo netukuwa chance z'okwesimbawo kuba emupiggwe tolaba nti tobisobola si bizibu era abasajja olina obba credit abajja ne beesimbawo anti nze ekinnemesa okwesimbawo nze seegayirira nti maama mpa akalulu okampa enkole ki kaleke kyogana nowendi sibayamba ate oyambya byembaga bisinga n'abemupi bye balonda byenjogera bisinga n'abemupi Mustafa mu ggwanga muno tuyina bagita batya tuyina what do we call it kiba tuyina ekitongole ekikebera omutindo ye UNBS naye ebintu ebitali ku mutindo nga biyingidde eggwanga nga biri mu ggwanga otuuka mu kitundu azin oba ekyalo oba notuuka mu kasenta ngaako mu tawuni ng'eyo
n'otuukawo n'otunulira bwoti amayumba agazimbiddwa naye ogenda otunula ku mabaati ng'amabaati ga bibombola mulimu wano erimu wano lya red wano wamu waliwo white wano amabaati gayibuka buyibusi ebintu ebiri ku mutindo bitono naye ekibiina ekyo oba ekitongole ekyo tekikebera bintu bino waliwo n'ekirala nti ebintu bino biba bijja nze nyina kyembadde ndowooza nti lwaki bano abo abakebera omutindo bajja mu maduuka ate ne batagenda eri mu factories kuba zezikola bano gye bandibadde bakeberera bano abantu ate ab'amaduuka gye bagenda okujja ebintu naye osanga ekitongole nga kizze ku maduuka kiboya ebintu by'abantu bye baguze kibitutte naye ng'ate factories zikyabifulumya bijja anti nagambye nti abayuvu ba Africa watula mu office obwongo bukomawo ku kisenge tagoinga beyond ntusobola kujja kuno kuvunaana muntu yasuubudde nga tamayina bbaati lyenkana ky'obuwanvu ekigendererwa ki kasitoma asanzewo ebbaati ekika kyayagala okitegeera ye bwagenda asuubula buki kati gwale nojjayo ebintu bye gwe n'otwala abasajja tebaagala ggwanga lyabwe abo gukyomanya buli kimu basobola okukikola byonna gwe byolowooza ebituufu babimanyi naye bagaana buki buganyi ate n'enguzi yabasukka gwe nojja n'oboya kubowa n'otwala ebintu by'amaduuka abantu bye bataddemu ensimbi zaabwe bakati gwe baleke byonna babikola naye omuntu bijja tuuka biggwe otandisa te kolima si kolima awo kolima waliwo ekitaggwa byonna ebyaggwa nze nabikolimira nga biki yoga ensi etandise leero biki ensi etandise leero gwe nga nti etandise leero byonna ebyaggwa nze nabikolimira anti nze ndabidde ku kino neetyabulanga Mustafa wange olaba atandise okukolima baleke babonyebonye abantu ekisala kyabwe kijja kuluka kiggweka abo si be basoose okuba ab'amaanyi eno ensi badde n'abantu b'amaanyi kuba banyigiriza abantu okulwa ku kisembayo omuntu asuubudde ebintu bye atamanyi na seminti mutuufu bwafaanana n'atali mutuufu ate nojja n'okwata akasende ke akalooni gwe n'otika n'otekakulole n'otwala bombuza baba bakola mulimu kyawe baliwa bana baliyo ni BS kulya sente nago mulimu nno ssebo sente ziriika okulya omulimu nago okulya sente nago mulimu ate olaba tebabasasula singa tegubadde mulimu ali badde tebabasasula n'okulya obulya enguzi nago mulimu gubasasuza olabayo abanja oba gwe emirimu omanyi gyakutuuyana gye mmanyi munnaa n'omuntu wano kati mu gavumenti za Africa omuntu okulya enguzi nago mulimu ate mutongole kati gusasulwa ate buwanana enguzi president yasiiba avumirira nago kati mulimu omutongole gusasulwa wala kubali enguzi olabayo abanja kitegeeza akola okufa ago gwakola mulimu gwa maanyi nnyo nago mulimu gusasuza abantu bafunira ddala ssente empitirivu nno ajeto n'otambula gwensijire enguzi njitegeera nti angate ndi wano nemayato nagiridde abasajja basasulwa ddala ssente okulya enguzi empitirivu gwewebuze bakola mulimu ki UNBS ekola mulimu kyabo ekebera mutindo gweguliwa nze bangambako edda nti bavayo ne beetondako ne bagamba ne mutusonyiwe kondomu zino zo zibadde enfu naye nga bameka abafudde mbuzo zaalimu ku butuli Uganda eno banna ate nze ennyumira ennyumira ebisajja eyo bibye ssente yonne ne babonyabonya abantu naye tewali kyennyina kyemmanyi okulima okay tubeebaza mwenna abadde naffe ku Lubaluse wa TV muganda wange balina story yenyawo omubuuza naye yagiganye agambya eyaki story abaseka sekaki sekali eniskini nakuwali eniskini mu mboozi zange naye omanyi lwaki Chameleone asurvivinze for these years yasinga effujjo buli kimu akikoze naye yagaana okuwemula ensi eno era mulamu we ndowooza yejjusa okuyimba oluyimba lwa banana
aganye okuba obusi naye nga omanyi munnaye baga bukulu bw'omya ttooke ndowooza bwakuze naye Chameleone emyaka ye giti yandimbye oluyimba lwa banana ku nnyimba zazzayimba ezina amakulu ezibuulirira era kyobola nga survivinze for years yagaana okuwemula naye bukulu buno engeri gye buwoomya ettooke naye bukulu buno busala ku magezi kibagaa nti buwoomya ttooke bakibikka bubisi Abaganda balinga bantu balungi nnyo ggwe mukuwemula obuwemuzaawo ng'obasingawo Abaganda era singa abo babadde bawemula ebiga babibiseeko nga basse batta twandiwoomeddwa ennyimba zaabwe ne tugira ne tukola okitegeera nti kankuwujja essanvulye senga tuwulira ezo naye bano ate bo bagira bugizi bati okitegeera senga baba kuwemulanga babuli asooka ibone sibona mpozi gundi eyaddi yalwa kutaano luno oba mulaba nga ali mugundi mu Range Rover concert eggwatadde mu Ipsam promoter emmotoka zonna zitutte mulabe ennaku zino atambulira mu Range Rover irako sebate ennaku zinakola ki atambulira mu Range Rover naye gwe linda concert eggwe ojja kumusanga mu wishi ngate kikinga atafunye sente ati mmotoka promoter nga azitutte kati bamwagala emmoroka ezo bapromoter bazibawa kati bamwagala bayinza omuganya otambulira mmotoka ya layisi bizinesi yaabwe eyiike tebasobola yasooka tuna ensonga ya Dr. Kizza Besigye yakomyewo wabula yasobodde okubanga amibwa bbeero era yaddiziddwayo eruzira gye batugambako nti bagiyita maximum security prison so yaddiziddwayo wabula kiragibwa kubakoma omwaka gujja mu January nga mukaaga kitulagira ddala nti Kano Kizza Besigye agenda kuba asula mu agenda kuba Christmas agirira mu komera ekyo kimu ekirala lawyer we okuva e Kenya akyamiddwa empapula oloza ekintu kino kiri kitya kipange nti ono lawyer tebaagala muwa ye Martha Karua muna Kenya amiddwa mu kigenderere oba waliwo akakodya akakyali awo ye ekirala omunene ngono okubanga Christmas agenda kubanga agirira mu komera n'omwaka mulamba gwe omusajja ya Rwanda omusajja yaleeta government kakati kankubuuza ekintu kimu Mandela yalirayo mmeka Christmas Mandela yalirayo mmeka 27 ono ogambyemu kyali muzannyo jukira yefa tulwani yaffe tube bulungi fakasa tuli bulungi ffe tugenda girira bweru balwanirira ensi bwetyo oba waddeyo okutulwanirira kyoga towera tulaba nga omuntu aberera mwana we n'asemba nga tamutaddemu ssente kasita ffe balwa jukira Besigye agamba lindako Mandela yalirayo Christmas meka 27 ate okabirona owemu beera fair naawe ekirala Besigye alwanirira iffe banna Uganda ffe kasita tugenda girira bweru balwanirira kwega mu muntu abakulwanira tofaayo namutuma kyoga nze naga Besigye anwanirire yalandabyeko nze sina kye nali mugambye torabawo mbeera nti abantu bonna bagiddwayo ng'ennaku zinaatera okuggwayo naye Besigye alemeddeyo ate alemeddewa Besigye agamba utamulya bulungi statement ze agamba alwanira bannaki Uganda kasita bagenda girira bweru abamu kati gwa mulumirirwa olumwako omusajja muno munenga ali mukomi ng'ate alwanirira ggwe kizamanyi ndi bubi kati oyagala akole ki aveeyo goddeyo komera nze ndisobola ati kati yali alisobola abeereyo gwe kasobesa ku nsi ogirwanirira ensi ya Katonda buli we omanya bagyerigizaako ne bagirekawo ono weeriisa erimu yayogeranga ensi neekankana eri tumwine kati aliwa nze nsingira bulabi sijerijjako njirwanirira njiyita ntya njinamu baana nagizaala mu Uganda njinamu abaana bana balina mukyala wange balina mu Uganda ensi kasitujesa abalwanirira ensi bagirwanirira yiyo gwe tobalinako buzibu ate mbagaana biyo bajerijjeko bagirwanirira
be bagisoseeko basemogere bakawanga baliwa fe tetuliyo nze sijinaako sirwanirira nsinze noonyeza abaana bange kyakulya njirwanirire kinjina mu baana Martha Karua okubanga bamumye empapula anti omusango guba wegute gwagwa wabwidde oyagala oguwangule nakuvunana ayagala awangule okitegedde oba tonnakitegeera nkitegedde tonnaba omusango guba emirundi 2 buli omu ayagala akole ki aguwangula ate buli omu ateekawo embeera eremesa munno okuguwangula oli okigendereddeko oli ogenze ku mukoodi nagenda-yoko ng'otute byakulya ogenze kuwoza sebo ntunda byakulya anti nze kwalinayo omusibe ng'ogenze kuwoza musango ngenze kuwuliriza kati gwowuliriza buki akati omusango guba weeguti buli omu ayagala agukole ki aguwangula ate buli omu ateekawo ekiremesa munno okuwangula oli muzibu nnyo oyinza okuba okyambuuza ekibuuzo ekirala era okyambuuza lwaki oli bakyamumya empapula okay tubebaza mwenna naye Mustafa wankoyo okumpitirangamu kiŋŋamba nkubuuza nti wagendako mu kkooti nti ng'ogenza okuwulira musango ate ebyemmere bijjirawo nati bale nti tutteyo byakulya nti boolina munno gwe watwalira emmere Sunset Junior Schools balono nga balina campuses 3 Matugga Kawanda ne Kawempe bayisigise n'omwana wo asobole okuba Sunset omumanyi mumanyi oyo kojja wange Director Chito Muhammad Kabuye tukutumirako si wange abenge banze tampa ku sente nayi mugamba nkubireko oba gwe omukubireko nze leve yange sikyakubira muntu kumpa sente ye ayina okukuberaga sebo nkuteereko nsiimye sikyakubira muntu kumpa sente ageye omuntu bwakuwageya ng'omukubidde addaawo n'ageya mugamba nkubire Mustafa tuyina bana b'ebufuzi betuwulira nga bagamba nti kwega mu kusooka nsooka nembuuza bannanuupu nga tetunnabalaba nga bali mu nsonga za Besigye ekirala bana b'ebufuzi bagamba nti nuupu eyina ensonga lwaki teyagala kujja kuba bagamba nti Besigye essaawa nayinza okweyubula najja ate nakuba nuupu eri negweri kati abantu bagamba nti kirabika nuupu kyovula ate nayingira nnyo mu nsonga zino eno ekyazitadde ebbali bagamba nti Besigye ono abika tali ku sayidi ntuufu kati bagamba bwe tunagenda ate ffe bo nga bwe bemanyi nti bali mu ntuufu ne bagamba ne tuyingira wano kiba tekijja kukola gwe ensonga zino ozirabuuta kuba nawe olaba nuupu tenayingira anti kankubuuze nuupu yatuma Besigye Kenya bwe wawulira gwe mwanti tetubimanya bayina ofiisi zaabwe gye babyogerera bino bitegedde otya mawulire ati manya ekintu kimu buli omu agoba gugwe nuupu ne FDC ki okuyamba si kwa buwaze ate okulambula omusibe si kwa tteeka ng'omanyi otya oba nuupu eri bize wayogeddeko nabo nabo balina ebizibu ebyabwe oyo Besigye ne bamwongerako baatulu 10 talina gyasanga Bobi Wine ne bamwongerako baatulu 10 talina baatulu mmeka talina gyasanga Bobi Wine talina gwe tomulaba emyaka talina yadde wadde wayinza okusanga Bobi Wine ne weeyokola obusolo obwenkanawa linda omusajja ali mukomera gwo gayeekola busolo ate ekaya aliyo gwe kyobali likomera litandise kuye balizimbidde ye mwine ebintu byemukuliriza ebitaliimu gwe kyogaa nti ekkomera gyali balizimbira ye oba litandise ku ye lwe yagenzeeyo abantu gye bali bonna balwanirira ggwanga kwega nuupu talina weekoledde ensobi nti tugende tutaase muntu munnaffe mulwanyi munnaffe kwajjukira emebegakaawo baali wamu nga bakoze joint bagiyita bata producer joint force awo ne bayikola ekintu nga bayegasse bamuvaamu anti kyegamba omuntu wakuzimbirako enju tebayammwe okitegedde ebiremu bikubeere mu bwongo oli bwajjana ebimu bindiwa Mustafa kyegamba
Bobi Wine ayina ebizibu bye ne Besigye ayina ki ate ababiri gundi philosophy zaabwe zaawukanira ddala nnyo nnyo nno ddala kakati ono waba mulambudde aba ayambye buyambi okuwambula omuntu mu komera si kwa buwaze kyoga Bobi Wine gwe mulimu gwe kulambula basibe omuntu wo kintegedde wuwo naye senga ate bakusibanga nange nnyina ebyokkola mbirekewo kulambule ogwe sigenda kujjayo wabula okulambula oba kulambula ofunamu ki obona kulambula ddamu amaanyi agafuluma mtegedde era ategedde kyogera okunziramu Lubalusewa TV program nsonga ku nsonga olunaku lwatu bali ne Mustafa seyo ngane tuwe bakulambula oddamu amaanyi agatoloka oba agafuluma Mustafa sibula abantu Ssaabasajja Kabaka awangaale tubebaza mwenna abatugobedde olunaku lwaleero ku YouTube channel yaffe kwe tuli full video gyebera TikTok tukusalyamu tukuteerayo ne ku Facebook wabula full video yonna gende subscribing Lubalusewa TV commenting o liking tujja kuba tukwebaza akensuso nkoze ne producer wange Katabira Muhammad otekanko wa Nupu saako atenganze ajesamuzo tusaka ensonga zino zonna tetujja kusuka wano kama abankumire go wampuuga ani go wampuuga emu ababbi mwera Lubalusewa TV mazima ku mazima